nze Lukwago Swali eno critical analysis ku Muhoozi bye yawandiise ku Twitter ye ng'agamba nti okuvanga 2 January 2025 bagenda kulumba bamasinale private military companies eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Tibonna agenda kubasaanyaawo era nti n'abamu baabawamba be babayina mu bitundu ebyo mu UPDF mwekolera. Kale katulabe baani ababadde bakozesa ba white mercenaries kulaba nga babba ebyobugagga by'e Congo n'okutuukiriza selfish interests zaabwe. Katandise okwetaba kw'abazungu abacuba abakola mu private military companies mu Eastern Democratic Republic of Congo kikuumibwa nga kyakyama so kizibu nnyo okubakakasa nga tonyoonyereza nnyo nti gye bali mu Democratic Republic of Congo. Okubeerawo kwabwe ba white mercenaries mu Eastern Congo nsonga nzibu nnyo nnyo eri so complex. Waliwo lipoota ez'enjawulo ezigamba nti bakyeruppe abacuba nti bali mu Eastern Congo. Ani oyo abawa ssente oba abavujjirira? Waliwo ebigambibwa nti ba private military contractors bateekebwamu ssente ensonda ez'enjawulo nga Uganda ne Rwanda. Lipoota zigamba nti Uganda ne Rwanda ziwa ssente n'ebyokulwanisa eri bamasinaliz abo. Lipoota nga eya United Nations mu 2012 yagamba nti Rwanda ewagira M23 ekibiina kyabayeekera ekiyina akakwate ku ba white mercenaries mu Eastern Democratic Republic of Congo. Human Rights Watch reporter mu 2013 yagamba nti abasirikale ba Uganda ne Rwanda batendekebwa baweebwa obuwagizi n'ebyokulwanisa abayeekera ba M23. Okay? The African Report mu 2019 yafulumya ekiwandiiko ekirumiriza Rwanda ne Uganda nti bapangisa abazungu balwanire ku ludda lwa M23 mu Democratic Republic of Congo mu Eastern part eyo. Kigambibwa nti Uganda ne Rwanda bawa logistical support oba enteekateeka ey'okutambuza ebyokulwanisa eri abayeekera aba M23 n'abo abazungu abacuba abaleetebwa. Babawa military training, babawa weapons and equipments, intelligence support eri abacuba abazungu n'obubaka ku nfo z'abalabe n'entambula zaabwe. Uganda ne Rwanda bawa financial support eri direct funding nga bazibawa mu mpeke bulambalamba eri ba white mercenaries nga bayita mu government oba proxy organizations oba abantu okuva sente okuva mu nsonda ez'enjawulo eri abazungu. Kale Kayihura ng'akyali IGP kigambibwa nti UN yafulumyako reporting egamba nti Kayihura yalinga akwata emmundu za Uganda ng'aziwa aba M23. Lipooti zigamba nti Rwanda ne Uganda zikkiriza ba mercenaries abazungu okubba minerals za Congo ne timba nga ba mercenaries babawa ssente n'ebyokulwanisa in exchange. N'abantu abalala abavujjirira those white mercenaries mu Eastern Congo mulimu Western governments nga United States of America, United Kingdom, Bungereza, Bufaransa, Israeli
bawa ssente n'obuwagizi eri ba white mercenaries nga emu ku kaweefube waabwe okulwanisa mbu obutujju n'obutali n'okukuuma obutebenkevu mu region eyo. N'abalala abavujjirira ssente mu ba mercenaries abali mu Eastern Congo abazungu ze mining companies naddala ezisima cobalt, copper, gold, diamond zisasula ba white mercenaries okuziwa ebyokwerinda. Ku lwa lipoota ez'enjawulo ba private military contractors ziyina akakwate ku Uganda ne Rwanda era zezino wansi ziriwa ezikolagana ne Rwanda. Mulimu Blackwater Worldwide. Mu 2010 Rwanda yasasula Blackwater Worldwide kati gye bayita Academy okutendeka M23 n'okugiyambako mu by'okutambuza emirimu gyayo. Waliwo kampuni endala gye bayita Dynacorp International mu 2012 bagiranga okutendeka n'okuwagira amagye ga Rwanda agawagira abayeekera mu Eastern Congo abakulemberwamu M23. AEGIS Defense Services ba mercenaries okuva mu Bungereza eyina akakwate ku magye ga Rwanda getendeka n'okuwagira mu by'okulwana. Ba white mercenaries oba public military companies ezina akakwate ku Uganda. Executive outcomes. Uganda yagisasula mu 1990s okujiwa obuwagizi mu kutendeka amagye ga Uganda. Sandline International okuva mu Bungereza bagiranga okuwa Ugandan military obuwagizi mu byamagye mu kuseera ku lutalo mu kaseera k'olutalo olwokubiri mu Congo. Guka Security Guards okuva mu Bungereza eyina akakwate ku Uganda era ejuwa obuweereza mu by'okwerinda. Kaakati ne Democratic Republic of Congo okulaba nga weakeninga paramilitary groups ezo kuba kati wano ekizibu we kiri. Private military company Uganda ne Rwanda zibakozesa ate ne Congo nayo ze ayalinga olwakatogonga kakola kikajja kuba ne Democratic government eyo DRC government nayo yagenda ne ayalinga bawagina mercenaries ne baleta era be basinga okugoba oyo komanda wa Kenyan Defense Force eyali akulira the East African Community Regional Force. Yemwera government ya Congo ekulembera Tshisekedi hiringa Blackwater Worldwide ne hiringa Dynacorp International ne hiringa company emu bagita STTEP International, a South African paramilitary company ebadde jawa sente okujjo okuyambako okutendeka amagye ga Congo. Obuzibu bwe bubadde Congo yali yateekebwako armed embargo UN Security Council nga bayina ebyokulwanisa be badagikkiriza naye olw'okuba nti ekintu abazungu kyabayiseeko armed embargo eyo baagijjeewo. Kyova olaba Muhoozi Kainerugaba yakaabye nti ba white mercenary batabuse. Rwanda process bagisazizaamu eyabadde enteeseganya wakati wa Congo ne Rwanda ezibadde zigenda mu maaso mu Angola olw'okuba Tshisekedi yagambye sigenda kuteesa n'abatujju. Immediately emmundu zitokota mu North Kivu. Muhoozi kwe kukuba enduulu eyo gye muwulira kuba naye nga obuzibu bubadde buva ku Uganda ne Rwanda n'ezo ensi z'abazungu ezibadde zibavujjulira nga bafudde Congo battlefield. Mwebale.